sigenda kutta kaliya yange lwa Muhoozi project. Bantegezesako abantu ab'omunda onoonya bifaananyi byange. Onoonya bifaananyi byange obitwale ewa Muhoozi Kainerugaba nti nkwatagana ne Bobi. Era mumpe eddiiru ey'okusaanyawo maama Bobi Itungo Kyagulanyi. Spice Diana n'aluma paasi. Lichi n'akubira Ndamaani namugamba muyogerako ne Spice. Ekintu nga kigenda abasajja n'abakola ki n'abamatiza. Spice Diana yabadde yasazisa dda tiketi ng'ali Dubai naye drone zine zimugamba w'olinyira abasajja bagenda kulyako ssente. Abasajja babadde ssente okulaba nga bakola ki bakuwaayo nti gwe ali Spice Diana lichi yakusinkanye ku kifo kino n'akwegayirya n'ogaana bakiyita 5 pam jumeria. Era wano ebifaananyi bino wabyekubisizza mwana wange Spice Diana ng'oli Dubai. Wano wabadde Dubai naye olwa drones n'amawulire ge tutambuza mwana muwala yagambye nedda lichi ntegeeseddwako abantu abawagizi bange ab'omunda baŋŋambye woogeza n'olinnyira ku kivulu kya lichi. Essaawa zino bagamba gw'oliraanye Bobi Itungo Kyagulanyi First Lady baagala bifaananyi byo. Era mwana muwala Spice Diana badde bateekateeka kasita ogaana okwogera by'oyogedde ekyabadde kiddako kuseetinga. Era bwe baalabye nti Spice Diana tozze n'abalabe badde baagala okunyigira okwo Boat Cruise ne babuzaabuza ensi. Boat Cruise teyabaddeyo. Era Boat Cruise bwadde bapulaningira nga bwe bakikola ettake ne bagenze ng'okulaba nga key figures teziriiwo. Ne babuzaabuza abantu bwe badde baleese nga ba Medimo bano banyampi ba Museveni. Kati ngenze ku ddiiru gye bakwadde Misimam Medimo bayani oyo we South Africa. Abe South Africa muwulirize. Medimo mbadde sikumanyi nnyo ne drone zikulense era ngenda kunoonyerezaako nnyo kubanga drone zindaze bulungi nti oli Muhoozi project era obutwa South Africa obutambuliza ddala bulungi. Medimo toyina mulimo era wanoonyayo mu siri kino mugamba gwe South Africa ojja gukola. Nogamba nomani bamugjewo gwogutambuze ogwa Muhoozi project. Era temulowooza tewaba wakulimba nti meeting eyatudde e Dubai yabadde yakudigida nedda. Abo bonna gye bayita Diaspora Muhoozi project. Diaspora Muhoozi project ono Medimo mulaba bano bo gwabwe bagenda ba smart wires bagenda mu gym ne beewujja ne bazimba obunyama nga bwe bagenda okuttanga ente ne banoonya abakyala naddala abateeka ssente mu struggle ne babakwana. Era waliwo omukyala gwe njagala okuwoninga oba ya eniri biki omukulu ono gwe yabadde apepeta naye nnyabo weegendereze oline mafiya awedde omulimo. Medimo yaweebwa recruitment okuva wandamaaniddaku okulaba nga ye South Africa y'omu ku babonja abanoonya abantu abo. Era ntegezeddwako okufa kwa Davis Kabuye kukyalimu Medimo mu mutaaginge. Omukulu oyo mulaba Muhoozi project omulaba eriiso omulaba obumuli akutte ebifaananyi wabiweereza bakama abo naye mbifunye. N'omukulu omulala ono yalinnye ono yagendedde ku koosi egenza okusaanya President Robert Kyagulanyi Ssentamu awo mu Netherlands. Era nga ttiimu evudde awo bukubirire eyolekedde Amsterdam Netherlands okulaba nga Bobi Wine banoonya kafo ki ke yagenze n'agwira mu mazzi wawaali. Era baagala okuzaayo results eri bakama baabwe mission eno ebeere ng'eggwa. Sharinga video tugende mu maaso. Mugenda kutya ensi. Ow'emmeme ntono va ku video mukyali batono kubanga we tulaga waliwo okukomba essowaani waliwo ginuuna. Njagala abeeyukke mujje ku video eno kubanga mu miransanafuzi ne njogera ebigambo bino bangi ne mulowooza ntuli mu kusaaga. Najja ne mbagamba nti Yoweri Museveni waliwo ekimba ekimubala embiriizi ne mulowooza byakusaaga. Mwami Museveni aze yeebuzaabuza ttiimu eno nzija temufaayo. Ttiimu eno mubeereeko nzija
beba abagenze Netherland okusanya president Kyagulanyi. Omukulu oyo mumumanyi bulungi Kibedi Cox, Muhammad Nsereko, anamaniddaku ne team nzija. Temutya ngenda bogerako. Era zino figures zabaddeyo mwazirabye. Bano bo esawa yonna ne Kibedi Cox ticket bagimusalidde ayolekere Netherlands okulaba ng'omwagalwa abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu atusibwako obulabe. Ebyo ngenda bireeta ne audios na bikibe mwateesezza. Muganda wange Kibedi Cox totya nzija. Kibedi Cox totya nzija. Kibedi Cox totya nzija. Kubanga tewakyali kusaaga bana basajja bali mu kunoonya mbeera gye batta mu kulembeze waffe. Era nga security meeting yatuddwa lunaku lw'eggulo. Kiki ekigenda mu maaso? Wuliriza. Muhammad Nsereko, Kibedi Cox, anamaniddaku Medimo n'abalala. Mission yakwata David Lawisi Rubongoya kyali kitya. Era lwaki bamukwata oluvannyuma batuuse ku president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu obulabe. Video etandise bweti. Abakikato bange ne ba informers bategeza nti mu mirasanafu abakulu bano batwa mu meeting ey'ekyama ne bakiraba nga Lewisi Rubongoya kageza n'abeerawo nga batuusizza obulabe ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wayinza okubeerawo embeera esajjuka. Ne batuula wansi ne bagamba mu National Unity Platform baani be tulina okukwata. Tusooke tubateeke munda, tubateekeko ebisango, mission ne plan ey'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda egende mu maaso. Meeting eno yatuula naggulu era nga drones zitegeza ne Muhammad Nsereko we yafukamira abasajja nga bamujja mu parliament nga bamugamba tuga Bobi Wine 2022 agenda okuggwako nga mufu era nga kyali kimulemye. N'abasuubiza nja kuleeta etteeka erigenda okujja bamumira nsanafu balumbuye bakojja omugezi ku kitimba nakyo ne kigaana. N'atakoma okwo Muhammad Nsereko n'abategeeza abaana ba Nuupu bagenda kukwatibwa mu kibuga Kampala mba baleetere bonna ne kigaana. N'amugamba oyo zaake ajja kufa bunnambiro ne kigaana. Muhammad Nsereko n'ofukamira ku magulu gaabiri weetonde. Abasajja nga bagamba mission wa sente walya lumbuye tali Uganda Kyagulanyi yuyo atambula mu mirasanafu atambula kati musajja gwe kikyoyagala parliament katukujjeyo. Nsereko n'abagamba kakati kyonna ekyetaagisa nga Yowaana Batesta bwe yabagamba kangende Netherland omutwe gwa Kyagulanyi nguleetera ku sowaani nti gwe mwagala nti ye. Nsereko Muhammad bagenze okusala omusango ng'ali Bulaaya agenze kunoonya drones ze ezisi n'endala n'asooka n'azigamba musooke mudigidemu olumala mulinnye lumu mukuŋŋaaniraawo. Red button nzija mugenda kutya ensi. Muhammad Nsereko kagege abasajja ne bamugaa kati katusooke tukuze mu High Court omusango ogwa chairman Nyanzi bwe ogaana tujja kujjayo. Nsereko ali ku kisenge abasajja yalya ssente zaabwe ez'okulutta Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda. Era Nsereko Muhammad nkimanyi bulungi eyukke we wagenze olina be wasinkanye bengenda okwabya.